Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri akawangamudde. Zamaanya okuteebaza abazaana n'abasajja ba Kabaka okwetoola ensi yonna. Abaabanja obukubirire empologoma ya Buganda ng'etwaliddwa mu buwaŋŋanguse mu ggwanga lya Namibia. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Mwasanga okusoomoozebwa kungi nnyo okuvumibwa n'okuyisibwamu amaaso. Naye singa temwali mmwe, singa getukaba getukomba kubanga njogera bajjukiza nti akatambi katandise wadde mbeebaza. Nyongera okubajjukiza nti mu lutambiro nakola ku Lwokutaano nabategeeza nti enkola ya Museveni y'okuwamba eggwanga nga gye bazaala Yesu Kristo bakikola basooka kutta Bwakabaka ne bakabaka baabo bonna babatta. Ne Museveni bw'ati bwe yakolanga akosa ekitongole kya Iso ne Ssemwayi okutandika okusaanya bakabaka bonna ab'enjawulo bali mu Buganda ng'ayingizamu abantu be bamale basaanye olumu yakola ekiddako. Azalengeza abakulembeze ab'ennono ng'abayisaamu olugaayo ng'okusinziira bw'amanya enteekateeka ye. Kati bwe nkugamba nti gwe Omuganda avuddeyo n'olwana oyina amaanyi webali nnyo balire ddala mba nkugamba ekituufu. Abasajja bali baagala kutta Ssaabasajja Kabaka ngeri obunyolo bamukola n'abalamu mujja balaba. Kati njagala okubaza abasajja ba Kabaka mwenna abali mu Uganda, abali mu diaspora, abakomentinga, abasharinga n'abeekalakaasa. Olw'ebyokwerinda njagala kusooka kwebaza, sigenda kumenya mannya. Njagala kwebaza basajja ba Kabaka abawangalya mu ggwanga lya Bungereza n'abakyala abakabaka diehard abakolanga okwekalakaasa ekiro n'olweggulo. Mwenna bakulembeze namwe mwenna olw'ebyokwerinda saagadde kumenya mannya wabula mwenna abantu b'e Bungereza abakabaka diehard mwe bali nnyo bali ddala. Amannya tuligawaayo ew'Omutanda ng'asiimira gali musomebwa ne kati sobola gasoma for security reasons nenga mwe bali nnyo bali ddala. Njala kubaza era tiimu y'emu ewangalya mu ggwanga lya Bungereza mu ggwanga lya Amerika nga nayo Kabaka diehard abeekalakaasanga enkya n'eggulo mwe bali nnyo balire ddala omuli abazaana n'abaami bakola omulimu ogwo mwe bali nnyo balire ddala okukola omulimu ogwo. Njala okubaza ab'e Sweden abakulemberwamu Kitunzi naawe bali nnyo balire ddala omulimu gw'okuwakola n'abasigadde mwenna mwe bali nnyo balire ddala. Buli lw'osanga omuntu yenna agamba nti ensonga za Kabaka tozoogerako, njagala omumbuulize Ssaabasajja Kabaka bwe tumala omununula okumujja e Namibia bwe yakola okwogera kwe ayina gwe yeebazaako omukulu w'ekika mu lukiiko lw'Emmengo, minisita oba bali mu diaspora musimanyi structure zaani Buganda mu Buganda bukoze butya teri. Yeebaza bantu mmwe nange njagadde obbagamba nti omwaka tugumazeeko ng'omulimu omukulu ogw'okutaasa empologoma ya Buganda mu bukoze era buno obubaka Ssaabasajja Kabaka bwe yabasindikira. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Namulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Alright. Kale abavubuka mwenna n'abasajja n'abakyala bakulu bazana ba Kabaka bali nnyo baleerera omwaka tugumalako nga Ssaabasajja Kabaka waali. Era olwaleero asiimye n'alabekako mu bitundu by'Entebbe gy'abadde gyawubidde ku bantu be ng'agenze okubaako byalaba oba byagula n'okuliisa amaaso abaddeko ku Ssemadduuka wa Carrefour mu bitundu by'Entebbe gy'asiimye okulabikako. Mwe bali nnyo balire ddala temujjanga okwo. Kati mu butongole akatambi katambise. Tugenda katandikira wa? Ono ye mulamuzi gwe bayita Douglas Nsingiizi mbadde simbalaze y'oyo mulamuzi era naye waakabano yagenda okuba mu musango gwa Nuupu okujjako nga bamukyusizza after exposing him. Yo Douglas Nsingiizi yoyo agenda okuba mu musango gwa Nuupu nga bagizoganya okujja nga bayikyusizza byonna okuza ku information gyembawa yoyo agenda okugubaamu Douglas Nsingiizi waakabano yoyo. Kati akatambi njagala nkatandike bwe nti
nyongera kubajjukiza mwenna abaaliwo nga nze njogera ensonga zino. Njala kubaza mwenna abasasi bange mitundu ebyenjawulo abasaka information abasaka ebyafaayo. Abasinga obungi njagala kutandika ebyafaayo bino bitegere bulungi nti buli weevumanga omuntu teweevumanga omuntu kaddugala munno soka weevume omuntu gwe bayita Omwongereza. Lwaki? Omwongereza yayonoona eggwanga Uganda n'adda mu kati ne yeewogoma. Mwali muwuliddeko emboozi egamba nti Uganda yali nsingazi nnyo naye Omwongereza yajja agitoolako ng'ebitundu abiddiza ensi endala. Ekituufu kiri nti Omwongereza muntu mubi nnyo naye nga omugenzi Idi Amin Dada buli kimu yali agenda kirwanirira akize kye kirina okuba. Ngenda kulaga ebintu bino naye saagala otye. Ebintu bino birimu colors ziri nnya. Kala eya kyenvu eraga ettaka eryagabibwa ku ggwanga lya Kenya, ekitundu kya Uganda ekyagabibwa Kenya. Kala eringa eya kiragalalagala naye babagiyita batya eyo ng'eraga ettaka eryagabibwa mu Sudaani. Kala eya kakobe egenda kulaga ettaka eryagabibwa ku sayidi ya Zaire. Then obusaze obuddugavu bugenda kulaga ettaka eryagabibwa oba boundary za Uganda gye zaali ziyita ze ziringa akabox. Kitegeeza n'eggwanga lya Rwanda lyali likwabibwamu ku Uganda. Ndowooza oyagala otegere bulungi nnyo. Bwetyo bweri ogira bulungi nnyo. Maze basomesa kala bwe ziri. Kala ziri kanzi balage bulungi nnyo. Kala nzi balaze bulungi nnyo n'embalaga kanji baddize bulungi. Kati eno mu red gye balakulaga nti Uganda. Ompulya bulungi nnyo. Wano eno yero lino lyonna ettaka lyali lya Uganda ne balikwasa Kenya. Ompulya bulungi nnyo. Eno wansi ku layini lyali liyita kwaliko erya Tanzania n'erya Rwanda nayo bali waki. Eno waggulu ye Sudaani. Ettaka lya Uganda liba wa Sudaani. Ndowooza oliraba. Okira bulungi nnyo. Kati lino ettaka lino liba wa Zaire oba gye muyita Congo currently. Era yonna yalinga Uganda. Kati kitwale ndi map nga bw'ogiraba yonna yali Uganda entuufu. Ye yali Uganda entuufu. Okitegedde bulungi nnyo. Yali Uganda entuufu naye Omwongereza n'ajja nga alisalaasala eggwanga n'aliwaayo. Kubanga n'ennyanja Victoria Kenya yali talina kufuna ku nnyanja eyo. Kenya yali talina kufuna ku nnyanja Victoria. Oza mukitegedde bulungi nnyo. Omuzungu n'akola byonna ebikolebwa okutwala eggwanga Uganda n'okulikyusakyusa mu ngeri yonna esoboka. Kyovula nti Ssekabaka Muteesa yabigaana ebintu ebyo byonna era bamaliriza bakoze eki bamusse. Awo tukyali ku byafaayo kambaddizeemu n'ebyafaayo ebirala. Abasajja ba Sudiri ne gurupu yaabwe ebikola bye bakola mu Uganda Amin yali yabirabirawo. Nzeze n'obujulizi obulala obulaga nti ebiwandiiko ebyawandiikibwa amawulire agali ku mutindo gw'ensi yonna biraga nti Uganda report payments of compensation to Indians. Kampala. Uganda January 25th Looters nga yewandiika Uganda has paid compensation for property left behind by the Indian property left behind by Indian nationals after they were expelled in 1972. According to an official statement, President Idi Amin Dada giving a check unspecified amount to India's Deputy Minister for External Affairs by Pinpalo Dash announced that he was keeping the promise made in Arigyas 3 years ago to Prime Minister Nindra Gahi. Kino kyapostingibwa New York Times nga January 26 kopi nebanga eri mu New York Times. Kati Museveni nakugamba tosobola kumalawo history yenna akukwatako ne babbi banno abaze babbe eggwanga bibyo
buli kimu gye kiri nga bwe kyalina okubeera. Kati gwe ddira abazungu oba ebintu bya Uganda byonna buli kimu mugenda kisasulira. Ekyo tukubuulira muza mutegedde ekyo nalyo tukivuddeko. Kati njala tugende ku information entuufu yatuleese. Okusookera ddala nsaba okuluma kutukwasa Ssaabasajja Kabaka omuntu yenna amuliraanye nsaba omuloopera. Ayi bene nsaba okuloopera nga ntandika n'omusango omuzze ogwa Naggomola wasanya kawo Charles Peter Mayiga Salo Gamulengejje n'akabinja akali Mmengo. Nkuloopera nti musajjawo enkwatangabo ng'akuliridde emyaka ate kubanga amulisizza. Musajja mukulu ono Joseph Yiga ono gebbanga lyonna abadde mulongoosa mu bifo ebibakabaka ebyenjawulo. Era nga yasembayo okulongoosa enkulungo yo okutudde engalabi. Naye wasanya kawo Charles Peter Mayiga n'olukiiko lw'Emmengo lwagoba musajja mukulu Joseph Yiga ne munaabira mu maaso. Musajja mukulu n'agenda ng'awunuuna ng'ataliiko babe. Mwenna bamanyi omusajja badde nga bayita ku nkulungo y'Emmengo ey'engalabi. Omwami oyo Joseph Yiga yagobebwa. Nga toli munyampi ng'oliraanye Ssaabasajja Kabaka ojja kuntuukirira ku information ekwata ku musajja ono waali ne gye baamugobera. Manyi nti bayinza okuba baakuloopera nti yayita Ttembo. Ssaabasajja Kabaka nsaba kukuloopera okutegeeza. Omukulu ono muzeeyi jjajjaffe Joseph Yiga tayitangako Ttembo. Mulamu ategeera bulungi wabula yagobebwa olw'okuba nti bano balina enteekateeka emenyawo enkulu ng'eyo nga bwe nakuloopera edda. Yensonga lwaki bagoba mukulu Joseph Yiga ono ne bamumma n'olukusa okuyingira mu bifo ebirala eby'enkizo bye yali alongoosa ku lw'Obwakabaka bwa Buganda. So tayitangako Ttembo gyali bulungi naye ali mu kubonaabona emyaka emiyitirivu gy'akoledde Obuganda. Omwami oyo yali eyo alomba so ng'ate amaziga gamuyitamu nti baamusenza luti ng'ekikere. Mwenna bamanyi ku Kabaka njagala ku ngalabi omwami oyo we yali abeera era ng'akola emirimu gye bulungi nnyo. Nabategezezaako era ku vidiyo nga lw'okutantagirabye nti mu nkola ya Museveni banne ey'okutwala okweddiza buli kimu mu Uganda. Nabategezeza nti n'ebisaawe byonna ebikuŋŋaanirwamu Museveni byonna yabyeddiza era takkiriza muntu yenna kuba nti agenda kukoleramu ekintu kyonna okuggyako nga yalagidde. Nina n'ekiŋŋamba muwulire bulungi nnyo. Nina n'ekiŋŋamba nti tugende bwe tuba katutuuse mu kalulu akajja. Ng'oggyeko akalulu ka Kagame kano ke yaakawangula wabula kali akalulu akaddako. Kagame yali yabuukinga TV, radio stations, ebisaawe byonna ebizimbe n'ebitali bizimbe nga tewali muntu yali amuvuganya we yali alina kuteeka wadde olukuŋŋaano lw'abantu 10. Nina ekirowoozo ekiŋŋamba nti Museveni okweddiza buli kimu ayagala kubulookinga Kyagulanyi kubaako nti abantu be bakuŋŋaanira wantu wonna. Kino mwadde mwagala kufuna bujulizi okubategeeza nti byenjogera bituufu mwesaaga kyagala kuleekana nammwe. Ebula ennaku mpawe kaaga okusaba okw'okuyita mu mwaka oba okutuuka mu mwaka omupya kutandike. Naye abasumba bonna basinga obungi bammiddwa ebisaawe okuggyako nga banaaba babiddiza olwali lw'enjogedde oba enkya. Nga ne Sserwadda Nfanfe waabwe baamumye gy'abadde asabira yogaayoga nga mututte ku kayanja ka Kabaka ku ttaka lya Buganda eryasendebwa. Kati essaawa zino baakubye ekibangirizi bagenda okukola omukolo gw'okusaba okuyita mu kiro ekikeesa omwaka omupya gye baatadde okusaba kwa Sserwadda olw'ensonga nti bakama be baamuganye okumuwa olukusa okutegekerayo ebivulu. Eryo ettaka mwena mulimanyi ery'Ebulanga Emmengo ku lubiri wansi ku kayanja ka Kabaka we bagenda okuteeka olukuŋŋaana lwabwe olw'enjiri. Museveni ng'amaze obbamma ebisaawe okuggyako nga n'abikyusa bukyusa nga bwe bagambye naye biibyo ekibangirizi ky'okukayanja oli bagoba abantu bonna. Ono bamuwadde Sserwadda waba ateeka ekibangirizi wagenda okusabira oluvannyuma lwa Museveni okweddiza ebisaawe byonna. Nerina ettaka lya Buganda era Buganda Land Board yali lyamu ensimbi. Ndowooza mula Buganda Land Board yali lyamu ensimbi ne Ssaabasajja Kabaka tamanyi.
jukira bagula ettaka lyonna okwetooloola olubiri lyonna baaligula balina bye bapulaninga mu maaso gye bujjako katono ndowooza mulaba bulungi nnyo eryo ettaka lya Buganda oza mutegedde kye nabagambye mutegedde bulungi kye nabagambye omanyi nze nzija nenkuwa information nenkuwerako n'obujulizi saagala webuzebuze nga afukaanaba ti omusajja atugeya information talina bujulizi bano bonna babaganye okuba nti beeyambisa ebisaawo ebyo oza mutegedde kati awo tuvuddewo nakano kankayiseewo ndyoke ngende mbadde mulindiridde nsaasira nnyo omuntu yenna adda ku social media n'ovuma Kyagulanyi nga toli munyarwanda oba nga toli wa famire ya Museveni saasira nnyo addeyo n'ovuma Lumbuye nga toli wa famire ya Museveni oba nga tokolera Museveni Yose ali mu kaseera akakazigizigi era nga buli waakwata wamwoca mu meeting ezimu ze babaddemu bagamba omusajja bamuwonya tugenda kukola tutya kubanga n'ekizibu olwoboogera ku Ssaabasajja Kabaka kye baakoze baayise meeting yaabwe ey'oku Christmas era bonna emmundu enkadde zaakomyewo ne basinkana ne Kayihura yafunye omukisa ogusinkana Museveni ne famire ye neraba Mpuuga balwana kujjawo Kyagulanyi Mayiga balwana kujjawo Kyagulanyi edda Nazzikuno nga Mayiga tanajja Mengo Obuganda bwatuzanga tabamiruka mu Africa ne wako Sheraton ne boogera ku nsonga za Buganda nga Abaganda bonna batudde tabamiruka wa Buganda bwe yaddaludda wa mu Buganda batuzanga mu tabamiruka wa Buganda okuteesa ku nsonga za Buganda n'okuteesa ku kye bagenda okuzzaako Mayiga kasita yajja Mengo ne zifa kati bo kye bakola kulwanyisa ate Muganda abasajja bano batudde nga balaba ekintu kigenda akitwala Muganda kati nga kye balina okukola kwe kuddamu okutuula wansi ku drawing board okukola ensonga zaabwe era bonna babadde ba famire zaabwe temwabadde musimayo mwana wa gundi wa famire zaabwe bimu ku bifaananyi bino ngenda bazanyira n'akatambi bimu ku bifaananyi byabadde ne batuula ne bateesa ku bifaananyi byabaddeyo era n'abayimbi ennyimba zabadde bantu baabwe nga bo batudde which it is their right kati kano ka video kalimu ko audio gwe sigenda kuteekamu wabula ogenda kulaba bonna nga batudde bonna batudde Kayihura ekifaananyi ndoza nakibanoonyeza kibatereyo batuula ne boogera ku kiki ekigenda okuddako naye bano balwana oyo ayagala okuzza Obuganda gwe balwana kati batandise okukola propaganda Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nga ngenda otandika information enzibu ennyo abasajja b'Amayiga aba NRM bali mu diaspora n'ebitongole ebikettera munda mu ggwanga ng'ebirimu Iso ne CMI bakozesa emitimbagano okuwandika obubaka obukulaga nti gwe kennyini obubaka wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja bwe yayogedde mu ngaali mu Kereziya Rubaga nti wabadde obusindikira muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu era mubaka basindika mu buwandike bagamba nti buli muntu temugezaako kulonda Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa Buganda ate tawa abantu bakulu kitiibwa Ssaabasajja Kabaka asaba okukuloopera okutegeeza nti abasajja abeeyita Abaganda nga ate Baganda amannya bali mu kulwanyisa muzzukulu wa Buganda nga bakozesa ebigambo by'otannaba kwogerako nga bakuwanda ebigambo mu kamwa okuwandiika empapula oba okuwandiika ku mikutu egy'enjawulo nga babuweereza Abaganda bonna nti mulaba obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ate nga ekituufu kiri nti tewali kyewayogedde kubanga n'obubaka obusoma ebinyusi 13 Mayiga bye yayogedde byonna tolina kyewawandiise mwanda kyewayogedde ne bano abasajja beetumiikiriza ng'enjala eruma ekiro gy'obeera nti bwekulinda n'ozuuka ku makya tosobola kufumba batandise okutambuza propaganda oyo batandise okuwanda ebigambo mu kamwa nga basinziira ku bantu abo ne structure zaabwe eziri mu diaspora okuwandika ebigambo ebyo kati ndowoozaawo katusimbule akatambi tugenda katandikirawa
katukatandikire wano abadde bajja bangoberera emyaka kati 5 nga nkola programu mu Bulimbulange Mengo mbabulidde abantu bangi nnyo abadde mu Buganda nga beerimbiseemu okugwa k'Obwakabaka mu 1966 era kwerimbikamu abantu abayitanga Baganda mannya naye nga sijja gandi si Baganda kubanga amanya balina ga Kiganda wabula ebikolo baakolanga tebyali bya Buganda. Nyongera okubajjukiza nti abamukwana babiri bayawukana mu ndowooza ng'ate baweereza omuntu omu mwe muli omukulu Salonga Mulengejja Wasaanya ne mukama we Joyce Nabbosa Ssebogwawo saako ne mukama waabwe John Katende nabanyonyola emboozi ya John Katende nti empalana gy'alina ku Ssaabasajja Kabaka newankubadde yasooka mwekuusirisaako nga mukama mukwano gwe empalana gy'amwinako eviira ddala ate ku Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa olw'okuba nti yabonereza kitaawe eyali omusolooza w'omusolo eyakumpanya ensimbi ne bamusalira omusango mu kkooti ya Kisekwa ne bamuteekayo mu mbuzi ekogga eyo yafiira n'agamba nti ye kitaawe ali muwoolera okutuuka olwaliro by'ebikolobero John Katende byakola mu Buganda. Oyo mutegedde bulungi. Kati mwalabyeko omukyala Joyce Nabbosa Ssebogwawo ng'ayogera ebigambo bingi nnyo ebyaviiriddemu n'okuyisa olugaayo mu Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo bino ngenda bibaviira ku ntono buli omu ogenda kukwata ku mutwe naye saagala wennyamire nnyo kubanga emboozi tebankadde ate era kabugo kakadde tekagwa mbuloolo mumpulirize bulungi. Omukyala Joyce Nabbosa Ssebogwawo yafiiriddwa kabiyitewe Dalingizi mu bisigwa njuki era yagalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe naye bawe wafiiridde mukulu Ssebogwawo nga takyali Dalingizi nga kigajji ekikaayira abanywi kubanga omwami yabadde ayita mu bizibu bingi nnyo eri omukyalo oyo. Kati Dalingizi bwe yafudde ne bamuziika omukyalo ono ate yabadde asuubira nti agenda kufuna abantu abagenda omukubagiza oba okwogera ebirungi byokka eri famire ye n'omugenzi which nti kyadde kiteekeddwa okuba nga bwe kiri okuba mu Buganda omufuta asalibwa mu musango naye ate beerabira mugamba oba tebeerabira mugambibwa. Kati mu ngeri eyo bwetyo naffe kituyambako nti okalya ddakaddadde enfunye ogiriira mu katiko natu neekulinda mu ssanduuko eno neekubwebwena. Munnange omukyalo ono ebyafaayo bye mu bulungi mubimanyi bulungi nnyo kambibaddiramu katono. Mujjukira bulungi naddala ne batera ku nto nembulaviira ku nto nembaga nti omukyalo ono yalikokko muganzi wa Kawenkene military Ome Obeto Obote era nga bwe bawambira Obote omukyalo ono bali mu kwebala mpiki bali mu kwesa mweso mu nsi ezimu ez'abazungu olunaku lwe bawamba Obote naye nga tetunagenda eyo mu maaso tusooke tuzze akatambye mabega. Mu biseera nga Obwakabaka bwa Buganda buyita mu matigga ag'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze ng'era Obote ebiseera ebyo akyatufuukidde kagumba weegoge. Omukyalo ono Nabbosa Ssebogwawo omukyalo ono gwe mmanyi obulungi y'omu bambega abaali mu kitongole ekya General Service Unit nga kikulemberwa Milton Obote Ome. Olumu ng'ayogerako n'abataka mu State House Entebbe mwe yava n'atuuka n'okuleeta abataka bano babawa ensimbi ezaagula ettaka emmenga awo ng'era agezaako kulwanyisa Buganda byonna mwabira mubimanyi bulungi nnyo. Era y'omu abaasendasenda bajjajjaffe abataka okugenda e Namibia okulaba bwe gubadde nga ffe tugamba nti Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusibwa era bajjajjaffe bano abataka bebeka baagenda mpaka Namibia naye ebyatuukawo byonna naka tukyabirinda babiteeka ku nfudduze wa Kisingiri zitambula zidda mabega ziganya okutuuka okutuwa obaka obwali e Namibia. So nga ate ffe wano ku kafoomu eggulama bwe tutudde ensonga zonna twazibalambula bulungi nnyo ne tuzibatereeza bulungi nnyo. Nange ne tubira ku bajjajjaffe abataka baagenda e Namibia ne bagamba
ogwekanyanya gwamalawo ebisagazi oba gwalebeka jjo nga musaba byaggwamu mwabatatuuka mwabaki ate ne wakisingira enfudu zirabeka zaggwawo kumutambulira kale n'olw'ensonga eyo mbatumiddeko bajjajjaffe abataka abagenda otuleetera otusakira amawulire agali Namibia tujja balinda mpaka bwe munaatuuka mutubuulire ensonga ezo naye nkimanyi Nabbosa yali omu ku bo abaali babigawo ekintu ekyo bwe mba maze otegeera omukyalo oyo nti yali mu kitongole ekya General Service Unit mbategeeza nti omukyalo ono ng'akolagana ne kabiite we Milton Obote Opeto yategeeza Darling's we Obote nti omanyi munnange Kawenkene nti ye Obuganda buno buzibu nnyo nti ye twandiwandiise ebbaluwa etegeeza Ssaabaminisita wa Bungereza engeri gye tusobola okukwasaganya mu Buganda buno tubussa wansi ye munnange Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ne kabiite we Obote nga bawandiika omukukulu gw'ebbaluwa nga bagusindika e Bungereza nga bategeeza Prime Minister wa Bungereza ebiseera era omufuzi w'amatwale mu kaseera nga mugamba ffe tulina engeri gye tusobola okukolamu okukakanya Obuganda n'obusaanya mwe ne musigala nga ate mujja mukola bizinensi zammwe n'okuyisa ebyobufuzi byabwe era Obote kye yakolera ddala n'omukyalo oyo ne bakituukiriza bulungi nnyo olunaku lwe bawamba gavumenti y'Obote omukyalo ono manyinze njagala kuwa obujulizi nkuwena buli kimu bawamba Obote nga alina Nabbosa Ssebuggwawo mu hoteri beeso omweso ng'omukyala yennyini nannyini maka Miria Kalule Obote alina abaana abato tamanyi gy'abazza nga Darling zitaliiwo nga ye eri bali mu kuweesa mweso ka video kaako Have you been well treated, Madam Obote? Yes. What is your... How have the children taken all this, Mrs. Obote? We've got the children here with you. How are you? All right. And you? All right. Have you heard from Daddy? What's your name? oyo yaakena kati nno And yours? Adela. oyo yaakena oyo ayogedde You feel safe now? Well, a bit worried and scared, Yeah. but I'm being well looked after now. You have a military escort here around the house all the time. Yes. But you do still feel a bit worried, do you? I'm a human being. Wouldn't you be worried? Yes. What do you think is going to be your personal future now, Madam Obote? I have no idea. Would you like to join your husband? I don't know. It depends on a lot of things. When you things? heard the news that your husband might be returning to Uganda, what was your reaction? Did you want him to come back, or did you not? Did you want him to stay away for the time being? Well, I'm not in a position to know what is going on. No, but I'm not informed about everything. but he It's himself difficult to said make that. an assessment. Yeah. saasira mukyala Miria Kalule Obote alina akena bamubuuza kyekiddako takimanyi alina akena mwana muto bali bweru beesampiki gavumenti bagitutte yoyo Nabbosa Ssebuggwawo tugenda just njagadde kusooka kuddako mabega mu video ze mala ziruka bulungi nnyo simala gazigwira munnango mukyalo oyo nga ataataaganya bulungi nnyo Obwakabaka bwa Buganda nga bwetabamu kati tuvudde kwanjula ka video katandise omugenzi bbaawe gwe yagambye nti Obwakabaka tebumusiimye wadde okuwa ebigambo ebiseeneekerevu olw'okuba nti yakolera Obuganda akatambi genda kabazannyira omwami Dani Ssebuggwawo bba wa Nabbosa yaweereza Ssaabasajja Kabaka Mutebi nga yakaddayo e Buganda nga kitaawe Nelson Ssebuggwawo yaliko Katikkiro w'ekika ky'Omusu bwe yaweereza mu gavumenti ya Ssekabaka Muteesa owookubiri nga minisita w'ebyensimbi era kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo noono yali mwengalo empanvu ezaamuleetera ebizibu mu biseera ebyo kati Nabbosa talina buyinza bukaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri okusiima bbaawe oba n'okusiima ye n'okubaako ebigambo ebiseeneekero byamuwereekereza olw'ensonga nti byerabira mugambi so tebyerabira mugambwa. Do you copy that? Tugenze bulungi. Nabbosa Joyce Ssebuggwawo okuweereza Dr. Milton Obote Opeto mu ngeri ya kikazi kikulu n'ekisajja kikulu baakola ebikolobero bingi nnyo nga bali mu kibiina kyabwe ekyo ekikesi ekya General Service Unity.
omwalina okubuya mu Buganda olukwe okutuuka okwagala okusaanyawo Ssekabaka. Era muno omukyalo ono butakwatibwa nsonyi Joyce Nabbosa Ssebugwawo mu kitongole ekya General Service Unit mwe yayingiriza muwala wa muganda we mu kitongole kino ekya General Service Unit. Omuwala mwena gomanyi buni gwe bazze boogerako yali omuwala omutokaala mu biseera ebyo Tatu Ssekannyo, muwala w'omugenzi Hamed Ssekannyo. Nabbosa ng'amaze okuyingiza Tatu Ssekannyo mu kitongole ekya GSU bawa omulimu ogw'okubega Ssekabaka Muteesa gye yali mu buwaŋŋanguse Bungereza. Mu kiseera ekyo omulimu Obote yagutambuza bulungi nnyo era yogayoga nga bagufundikidde mu ggwanga lya Bungereza gye baakola okusinziira ku biki ebyabatumwa. Mujjukire nti gavumenti ya Bungereza mu biseera ebyo yali ekulirwa mukulu gwe bayita Harold Wilson eyali katikkiro wa Bungereza mu biseera ebyo. Tatu ono gwe mulaba naye olwamala omulimu okukola omulimu ogwo ogw'okusaanya okwotamu okusaanyawo Ssekabaka Muteesa yatwalibwa mu kifo ekyekusifu mu kibuga Liverpool ye ttiimu gy'empagira gye yabeera okutuusa okufa kwe mu 1980 era gye yali omufumbo n'okutuuka olwaleero ebyafaayo bye tebiddiringana. Naye wano wayo okulya n'okukomesowanya mu mwaka ogw'ol1966 Obote yayisa ekirango ekiraga nti mugende mulumba olubiri mutte buli alimu abasigadde mu bakwate nga ne Muteesa mwali. Mumpulirize bulungi nga ne Muteesa akola ki mwali. Olubiri lwalumbibwa bulungi nnyo era ebyango byonna tuze tubibannyonnyola. Wabula Obote yalemwa okufuna ekifaananyi ekituufu ekya Ssekabaka Muteesa wawe yali kyamulema okufuna era yalwawo nnyo okutegeera nti Ssekabaka Muteesa waali oba yafa. Bw'ati Obote nkiddamu bw'ati Obote olw'okuba nti yali akozesa Joyce Nabbosa Ssebugwawo nga ne bbaawe mu biseera ebyo baali mu gavumenti y'emu. Obote yakozesa omugenzi kennyini bawa Joyce Nabbosa Ssebugwawo n'amuyita amukozese mu kikolwa kye tuyita ekyokuzuula ekifaananyi ekituufu eky'omuntu gw'abayagala ku bantu abaali bakwatiddwa n'abo abaali batteddwa. Dan Ssebugwawo ayitibwa Obote amukozese era mu bantu be baleeta okukakasa ekifaananyi kyabwe nti Muteesa yafudde baleeta kati omugenzi eyabula omulangira Simbwa Alexandria ow'Essalaama gwe baasooka okuleeta okulaga ekifaananyi nti oba ye Ssekabaka Muteesa. Jjukira okufaana bali baali baafaanagana nga beemalayo bulungi nnyo. Mukulu oyo afudde oba yafa n'agamba nti oyo si ye Muteesa. Omanye ebyange mbyogera nina obujulizi. Mwenna amanyi ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa ne omulangira ono Alexandria Simbwa enjawulo eri luddawa? Oyo gwe mbadde njogerako omulangira gwe baasooka okuleeta nga balowooza nti ye Muteesa. Wuuyo oyo ne Ssekabaka Muteesa enjawulo eruwa? Wattu bwe baleeta omulangira w'Essalaama Simbwa Alexandria omukulu Dan Ssebugwawo n'agamba oyo si yeye. Naye ng'ekigendera kyali nti oba Muteesa yasava nga baali bamukutte yali akubwa ssasi. Kati gwe naawe nange njagala ombuulire singa Ssekabaka Muteesa ali taddusiddwa
baba muleeta nga yeye Dani n'agamba nti yoyo Ssekabaka Muteesa yali alusukka nkuwadde eddakiika emu kola kopi kola comment awo nkuwadde eddakiika emu kola comment awo singa Ssekabaka Muteesa yakwatiddwa n'aleetebwa okwa-identifyingibwa nga Dani waali kubanga bamugamba olina okuzuula omutuufu yaani baleta Alexandria Simbwa ne bamugamba nti yo n'agamba nti si yeye kubanga order ali ya shoot and kill abamuleeta nga Dani n'agamba nti yoyo Ssekabaka Muteesa ali asobola okuwangaalawo kubanga Obote ekyambuzaabuzanga omulangira Simbwa Alexandria yafaananga Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nnyo nga balaze ekifaananyi yali wakuttibwa jjukira mukazi olwo akolagana n'Obote baawe naye ali mu system y'emu bamuleeta nga identifier abamanyi abazungu babakutte ba suspect babalina gye babateeka ne baleeta abantu mu closed door baga nti kati gwe ddeeno nga tewali akolaba yo kusonga ku muntu nti yoyo basi yoyo kandi bamuleeta bamugamba tulage oyo Muteesa nabagamba si yeye Obote nabagamba it can't happen ate namugamba si oyo kumbe musajja watu yali yadduka dda ng'awompugumi agenze kati omukyalo ono bwayimirira agamba nti Obuganda tebwawadde kusiibula bbawe era tebwamuwadde kitiibwa gwe ng'Omuganda kifaananyi kikyolaba nga n'omukyalo ono ebyafaayo bye tubasomedde ebbanga ddene nnyo kifaananyi ki kye bakusiigira mu Buganda akatambi kankabazanyire ayogera omu amagamaga nga ngenda okuzannya akatambi kano njala tujjukire nti ne bwembanga nkumanyi twakola ffenna bw'osukkako n'ofuna ekitiibwa bwemba nkunjogerako nawe bankwogerako nsooka kuyita kitiibwa kyo nenyongerako amannya wabula omukyalo no bw'aba ayogera olw'okuba nti yebamuyita ow'ekitiibwa ate ye bwe yabadde ayogera ate Ssaabasajja Kabaka teyamuwadde ekitiibwa kye nga Ssaabasajja Kabaka yamulengeza kubanga ke kamanyiiro ulira bulungi n'Obwakabaka era nga tolina ngeri yonna gy'oyinza kubanga ndowooza olw'okuba naye ate yava mu famire ey'Obwakabaka kuba taata we yali muwanika mulambo wa Buganda okumala emyaka mingi ate ng'abadde mwami okuviira ddala ku ggombolola okusaza n'okutuuka kati kuba nti yali muwanika wa Buganda n'olwekyo famire eyo ng'emuli mu musaayi Obwakabaka bumuli mu musaayi yabwagalayo era ng'awanye ekitiibwa Kabaka we n'olwekyo omuntu yenna aba takiraba mba neewuunya bwewuunya era nemanya nti tuba tulagawa ensi eno ebeeragawa tusiimenga ku bantu abakola obulungi Mwami Ssebugwawo munsonyiwa okwogera kino Obwakabaka bwa Buganda bwandibadde buyimiridde wamu naye okumusiibula kubanga bw'otosiibula Mwami Ssebugwawo ku Bwakabaka bwa Buganda neebuuza ogenda kusiibula ani abataaliwo nga tuzaawo Obwakabaka tebakimanyi naye Mwami Ssebugwawo y'omu ku bantu abaaliwo ku ntandikwa ey'okulowooza okuzaawo Obwakabaka n'olwekyo yawaayo obulamu bwe bwonna n'amagezi ge gonna kansooke nsimbewo akatyawo mukyala Nabbosa Joyce Ssebugwawo mu bigambo byo ng'obirambika bulungi ogambye nti abataaliwo mu ntandikwa nga muzza Obwakabaka Obwakabaka Buganda bulina emyaka 15,600 ku mutwalo gweyongera waggulu kwegyo emyaka nga Buganda mwe mwabutandikawo mwegyo emyaka gyenjogerako 15,000 ku mutwalo oba oyogera ku buno bw'93 ku ntandikwa bw'ogamba entandikwa
Obwakabaka bwa Uganda tebulina myaka 32 nyabo. Obwakabaka bwa bwine emyaka omutwalo gumu plus oba 15 kyonna kyoyagala okuteekawo. Kati kagende obwakabaka bwayo mwine emyaka nga mutwalo. Neggwe bw'ogamba nti mu ntandikwa gw'oli nfudu ne bbaawo yali nfudu kiki? Kubanga gwe obwakabaka bwetwogerako bwa 93 bwe tuwogerako. Kati njala sooka kutereza ebigambo bw'ogamba nti mu ntandikwa mu nnyabo njala sooka kuzzaayo mukaaga weetaba mu kujjawo Muteesa ne bbaawo. Si bwe kiri? Mu 93 obwakabaka buddawo. Gwe owandiika ebbaluwa eyita Ssaabasajja Kabaka ogenda okota mu lutalo oba gwe wagenda mu lutalo oba gwe wali mufuuyirizi bono bafuuyirira akanwe. Nkubuuza era njagala obidde mbino ku mutimbagano oba onobeera ku mawulire Nabbasa Joyce Ssebogwawo mu 6 weetaba okujja Kabaka bwa Buganda. Bw'ogamba nti ate wabuze mu 93 obwakabaka bwa bulina myaka 32 no oba 31 bulina emyaka egisukka mu 6 okudda waggulu. Kati okuva mu giri emyaka 6 okudda olwaliro mu 6 gwe kennyini weetaba mu kubujjawo. Na buno wennyini weetaba mu kubusaanyaawo. Era nga bwakola ng'oli mu gavumenti y'Obote naye ya Museveni kennyini era bw'oli mu kukola. Kati oyagala tufune ekisa era tutandike okwogera ebigambo ebirungi. Nkugambye beerabira mugambi wabula tebeerabira mugambwa. Ako ka sympathy card ke mukozesa embeera y'okubakwatiramu akafanso gye mukozesa. Twatandise enkola egamba nti omukulu bw'aba tasobya naye nga ne byayogera temuliimu mulamwa. Tetugenda tandika biki tulira tutandika okunywa amazzi amakyafu ng'ate tukula weegali nedda. Ekyo kikyamu. Ensonga tulina ozzogera nga bwe zirambika. Sikuvumye, sikuwamudde, sikutyobodde wabula era ekitiibwa nkikuwa ti w'ekitiibwa Joyce Nabbasa Ssebogwawo wabula njala kugamba. Mulekeraawo okwefuula nti mmwe abantu Abaganda abasooka mu Buganda. Abaganda bangi baaweereza Obuganda nga ne bajjajjaffe kwebali si mmwe. Mwe mwetaba bujjawo nga buli mu kwetaba olwaliro bujjawo. Tugenze maaso. Ne ssente ze yalina n'ebiseera bye byonna okulaba nti obwakabaka buddawo. N'olwekyo bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala okukiraba n'okukitegeera obulungi. Mu nsi muno tuyitamu buyisi naye abantu balina okusiima bannabo abakoze obulungi. Kuba nti tuyinza kuzimba Bwakabaka nga tusoosola, tetuyinza kuzimba Bwakabaka nga tetusiima. Toyinza kubeera mukulembeze mu Buganda nga tosiima bantu bakolera Bwakabaka. Kubanga abamu bajja mu Bwakabaka babusangawo nga bwatandika dda. Tebamanyi ntandikwa yaabwo. N'olwekyo kiba kizibu nnyo, kiba kinyiiza. Nga ffe abaaliwo ku ntandikwa. Ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kulinaana kubanga otambula ne Mutebi. Kale, tusimbudde. Kumwe abaaliwo ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kuliraana ng'otambula ne Mutebi. Ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kuliraana ng'otambula ne Mutebi. Kale. Gwe kennyini weetegako Ssekabaka Muteesa. Enjogera ennaku zo bwe njogera okwetega okumanyi. Gwe kennyini weetegako Ssekabaka Muteesa. N'agaana okubala empikizo. Gwe kennyini weetegako Ssaabasajja Kabaka n'agaana okuzannya omwesogo. Kati bw'ogamba nti mwaliwo mu ntandikwa twali kwesembereza, ngera kubuuza. Ondetera ekifaananyi kimu bibiri mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II ng'ali e Bungereza. Gw'ogamba yali tamanyi kimu mwetaba nkutta kitaawe n'omwana wa nnyoko. Omuyise Mutebi. Yes. Omuyise Mutebi. Yes. Nnyabo njala kugamba ajjanjawo mulwadde mu ddwaliro si yamusikira.
nkuddamu ajjanjawo mulwadde mu ddwaliro si yamusikira. Kati njagala mutegeeremu bakazi mmwe abeefuula ekintu ekizibu ennyo mu ggwanga nga mulowooza nti ensi egenda batendereza nedda. Kati maama wange njala kugamba ekigambo kimu. Ku Obwakabaka bw'obulabira mu 93 ffe bajjajjaffe abaabulwanirira ne tugoba n'okugoba emikwesese mwe tulina okuba nga we tuli si we tuli. Owulira twemulugunya. Owulira twemulugunya. Si buli ajjanja omulwadde nti yamusikira. Singa tunaddayo okutandika okulambula ensonga za Buganda nga bwe ziri, amu tulina kubeera na mu lubiri omwo nga tulina amataka mu paaka by'omu paaka enkadde ow'emakindi wa naye tetwagala byogera kubanga ajjanja omulwadde si yamusikira. Walwambuuza oyayogera nga ne ku nsawo za jjajja wange ebyanga biri mu public mulwanya abaagazi Obuganda. Mu kasolya mwenva mwe muva Nakafu. N'omwana wange sayo nasobola okufuuka Nakafu wa Ssemakookiro. Tetujja kwesomera kuno kubanga muga nti Obuganda. Maama njala kutegeeza toddanga muno olunaku n'olumu okweteeka mu kifaananyi ekya ssensekere nti gw'olina woga nti oli ku Buganda ng'ate mwe mbusaanyaawo. Singa tuba twakuzza katambi babega kutandika kuzungulula lutambi kuddayo mu ntandika yalwo tandika okulambula ensonga baziza ku mmeeza. Oyinza okusanga nga mu 1940 ng'olina w'oviiramu nga tatokedde ddala okusemberera Obuganda. Nabbosa Ssebugo singa tuzza olutambi lundi emabega tuyinza okudda mu 1940 ng'olina w'oviiramu nga ne mu Buganda oyinza okuba tosobola kusembera wadde okulinnya wadde okusonga olugalo nti oli Muganda oba waliwo Obuganda bukusuubwa okwogerako ekyo nkikubulira. Toddanga namu kuyisa lugaaju. Kubanga tosaanidde wadde wantu wonna okwogera ku kigambo ekiyitibwa Buganda. 1966 weegatta ne Bawo Bote ne musaanya Obwakabaka bwa Buganda. Tewakoma okwo ne mulondoola Ssekabaka Muteesa mpaka Bungereza gye mwamukisiza omukono mu ngabo ku kifuba ng'okozesa omwana wa mwannyoko. Gw'olwokuba mufuna obutakkaanya ne Mayiga mutabani we gwe mwaleeta Mengo. Ngenga baneegaanyi n'obuyinza muyina bungi kyekikwogeza nyabo eno teyali nsobiza okujja okukola purogulaamu nange simanyi lwaki najja ne ngikola. Genda obuuza ku social media platform zonna waliwo akola program eziringa zino ng'ozaali nsobizo n'esaamanya yajja ekyokubeerawo. Kyenkugambye nti togeza n'otutinkuula akabanzi singa tunaddayo kutandika okuzugula emikeeka n'emikulo gya Buganda gyonna faamu tulina kubeera tutalina kubeera wetwandibadde tulina okubeera tuli walala nnyo. Nkugambye nga twazunguludde bulungi tuddayo kemabega Nabbosa Ssebugo oteekeddwa okubanga n'obuga tosobola bulinnyamu wadde ekigere okusinziira ku mpisa z'olina n'ebikolobero by'okoze mu Buganda ne famire yo kuno abaanako kwebali mikwano gyo kwebiri temuddamu tumanyiira. Bw'oba tosobola kuwasa basajja Kabaka kitiibwa olwo bba obadde omuyisa otya mu kisenge ye njogera ekinjege ndeke ki saabyogera dda wano. Nabyogera dda wano nze sina wengenda kusambula emisime ngenda kuwasa sikyawasa nabikola bivaako kati njala kutegeeza mulekerawo akajanja kasumegeze yeyalira oba akakuumuusa ayingira kamugwanya nga mwefulati mwe Baganda mwekka ng'ate mwe mwasanya Obuganda. It's on record gwe kennyini ne famire yo era ligenza okwetooloola nga n'omuntu gwatuletekera mu kifaananyi kya Nakazadde naye ali Nagalaale. What a coincidence. Kigenza okwetoola nga n'omuntu gwatuleetera mu kifaananyi kya Nakazadde wa Buganda nga naye ali Nagalaale. Muluza tetutegeera.
kino nkikubuulira singa Obuganda bwali buteredde mu nteera yaabwe etuufu nga buyina okubeera gwe singa bakuggyako ddengala byo neegwa wali gwe ne famire yo singa temwina musobola kuyita wandi batulina wosobola ne famire yo nyini ebijoogerwako wabweru ne munda bizibu gwe ng'omuntu oli kizibu olinga enjaliruma ekiro kuba temala kwebuuza ku muntu gweruma nti owaayo obudde busobola okukuma amasigo okufumba emmere nti nedda naye neekukalakata tukyagenda mu maaso n'akatambi kano batwongerera ebintu bingi nnyo ne mwami Ssebugwawo kubanga tutambula ne Mutebi nga tannaba kukola ki kufuuka Ssaabataka kyewuunyisa naye Mukama Katonda ensi abamanyi bakimanyi ne Katonda akimanyi manyi Mukama omwami wange ajja kumuwa ekiwumula ekyemirembe kubanga kati babogera ebigambo bingi nnyo nga Mutebi tannafuuka Ssaabataka wano wenjagala okulwambulula ensonga zino ensi zitegeera mu Buganda omulangira yenna kasita azaalibwa n'atwalibwa e Kajjaga n'ayalulibwa n'aweebwa amannya era n'awandiikibwa mu kitabo kyabo abalangira abasuubirizibwa okulya Namulondo kitegeeza abamanyikiddwa ekyo kimu kyokubiri Ssekabaka Muteesa bw'amala okukisa omukono mu ngabo gye mwamuttira e Bungereza ani yabikka akabugo ku njolo ya Ssekabaka Muteesa yali Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II era kwolwo lunaku lwe yaddira mu bigere bya kitaawe ekitegeeza nti yali afuuse Ssaabataka ku myaka egyo kati gwe ogamba nti mwali mutambula wali otambula ne ku myaka 12 13 obwano jjojuzi mu 9 mu 8 mukazi gwe kasita yabikka akabugo ku njolo ya kitaawe bwe papa aba amaze okufuuka Ssaabataka kubanga yabazze mu bigere bya kitaawe ompulira bulungi nnyo nnyabo kati gwe bagamba nti mwatambula naye ng'abaswaza nga tannafuuka Ssaabataka wayinayo omulala gw'ogamba nti era yalina okufuuka Ssaabataka mu biseera ebyo kyenkugambe nti singa tunazza akatambi emabega ojja kutuuka ekiseera nga tosobola nakuyimirira mu Buganda oyogera ekigambo ng'oteekeddwa okubanga naawe oliko akabuuza nga weetaagawo akaddibwamu ompulira bulungi nnyo mukyala nnyabo era kyova olaba Nabbosa Joyce Ssebugwawo lwaki Museveni teyajja wa Ssebugwawo baawo kumugamba mutuyambe ko tulwanyisa Obote lwaki sigo mwatwale Masaka lwaki sigo mwatwale Luweero baawo oba gwe kennyini mwanoonyani mwagenda Bungereza n'abalaba tujju omwana waswa birigwa ne mugenda ne musinkana omulangira mwali musinkana mwannyoko mwali musinkana boyfriend mwali musinkana ani mwali musinkana omutaka alindiridde Namulondo yo wajjajjabwe era kyekyamuleeta n'endagaano ebiwandiiko bye mwamuwandiisa nga musuubiza byonna mwamwa byo byanswa nga mumaze okutuuka gwe ne mukamawo Museveni lwaki sibbaawo gwe baatwale Masaka agamba Baganda nti bannange kati nze ndiwo oba gwe kenyi lwaki anti ogenda nti Obuganda gwe obutandika wali badoga nti kati nze Nabbosa Ssebugwawo nze ndiwo Abaganda mujje mulwane
Lwaki gwe tewagende Masaka? Wate wagende Luweero? Okulengeza kumulengeza Obwakabaka ne mulooza ne mumuko. In fact njala kutegeeza ekigambo kimu. Bw'oba toli mumbejja nga toli mulangira ng'oli just muweereza wa Bwakabaka kubanga ffenna tuli baweereza wa Bwakabaka teweebalira nnyo ku luli olulangira nti olumanyi kwekulwa mu galaji ne weefuula emmotoka kwekulwa ku nnyumba z'abapangisa kwekulwa ku nnyumba za landiro n'ofuuka landiro di kizibu toli era toliba kamale yakatambika bayi mu bwatutinkudde Mukama Katonda ensi abamanyi bakimanyi ne Katonda akimanyi manyi Mukama omwami wange ajja kumuwa ekiwummulo eky'emirembe kubanga akoleredde eggwanga lye ayagadde nnyo kabaka we ayagadde nnyo Obwakabaka Mukama ajja kumuwa ekiwummulo eky'emirembe ate bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa amaanyi tujja kweyongera abaana bange ndi nabo wano abamu nabo bakirabye bajja kweyongera okugenda mu maaso okudda mu bigere bya taata waabwe okwagala Obwakabaka bwabwe n'okwagala ensi yaabwe kubanga tubawadde omusingi ogw'okwagala ensi yaabwe n'okwagala Obwakabaka bwabwe kubanga eyo yennono era omuntu atayagala Bwakabaka bwe atayagala Bwakabaka bwe taba na nnono kubanga era abeera kisalisala n'olwekyo twebazizza nnyo abataka mwebale nnyo mwebalire ddala kyayali manyi Mukama awulira byonna ataabiraba bino bye tukola Mukama yatuwa amaanyi okubikola tetubikola nga ffe naye Katonda yatuluŋŋamya ntusobola okubikola n'olwekyo kati namwandu w'engagga Joyce Nabbosa Ssebugwawo bw'obanga obadde oyagala Ssebugwawo ku mwoyo ng'omuyita sweet darlingiziwo Kamonde simanyi waata bato baawo bw'aba taliwo tolya mu Buganda Nazzikuno musajja mukulu bw'abanga agenze bannamwandu beezibanga okumalanga ebbanga lyonna nga buli mugenyi ajja ng'abadde akwasaganya ku nju eyo namwandu yavanga mweziga kalipe bweditinga lya Meseri Kamaso ne namwandu omukalu alinga ebyayi ebitooke alya mugalubindi ayogera Yesu Lubabati namwandu ngagga kiki namwandu engagga obadde ki namwandu wengagga Joyce Nabbosa Ssebugwawo mu Buganda ero video wagirikodinze omusajja otalina mala wiiki mu mutaka naye mu Buganda Ssemaka baba afudde namwandu kyezera mutwalira omwaka nga buli muntu ajja abadde amanyi bbaawe lwakiri akaabayo sekendi 3 munnange kitalo nnyo mukwano gwe yagenda tuli wano bwe ntula mukate bwe bali atudde sikyamulaba n'obuliri ntyamu ne namwandu engagga atudde mu sofa seeti ali mu galubindi ati ayogera akinnambuku nze namwandu engagga ate nkutidde munnange kati ennaku zino nga muli balizibu nnyo musinga n'enjalerumu ekiro amaaso makalu alinga ebyayi byagonja makalu buzibu mwe temuseka saagala aseka ntuli siriyasi olwatubeera no ku social media abaana beekwanye ku TikTok omu naafa era omwana ayinza okukabira omwezi ng'akaaba omugamu neesirikawo maati naye mulabe namwandu mukalu muzibu n'Obwakabaka era nga tolina ngeri yonna gy'oyinza kubanga ndowooza olw'okuba naye ate yava mu famire ey'Obwakabaka kuba taata we yali muwanika mulambo wa Buganda teri namwandu asobola kwogera dakiika ziwera 10 ng'ayogera nga ng'oyogera byafa bya bbaawo nga tokabyemu ggwe ndowooza biwulidde bulungi nnyo biri gusi yaffe ebigenda mu maaso ngeri emirimu n'ebintu bwe bikwatiddwa era bwe bitambuzibwa mu Bwakabaka bwa Buganda
ntu nga bwe byandibadde bitambula naye ate nga bitambula gete olw'abo abantu abenoonyeza ebyabwe abali ku byabwe abatambuza ebyabwe ebitalina kyebiyamba ku munnansi oba okuyamba ku Uganda wabula bo nga bitaasanga bo abantu ab'olwatu. Mukama Katonda abakuumire mwera.